mu nteekateeka eyatandikibwawo abavubuka ba Buganda okuddukirira bannaabwe mu mirimu egitandikiddwa okwekulaakulanya. Kampuni enkozi ya langi eya Rejoice Paint eyatandikibwawo Kaggwa Muyanja n'abavubuka ba Buganda Youth Council bakubye enkata essomero lya Lumutaka School ne langi. Oweekitiibwa Hassan Kiyemba omukwanaganya w'abavubuka mu Bwakabaka agamba abavubuka balina okuwaŋŋana amagezi era okuwagiranga bannaabwe mu mirimu egy'enjawulo egiba gitandikiddwawo. Kabaka okusiima n'akuteeka ku ddaala Lubega Musa kati lyaliko aba akujje mu banno n'akwawula n'akuteekamu obwesige. Twagala okubakwasa essomo lya Lumutaka mulyesige, omuweereza muntu mulamu amanyi kyakola ate aliko obukuumi bwaffe n'obulondoozi. Tulowooza nti we mumuwagira tujja kusituka tugende mu maaso. Omutandisi wa kampuni ya langi eya Rejoice Paint Recon Kaggwa Muyanja agamba nti okuyambagana kuno bakukoze okulaba ng'embeera y'abaana mwe basomera ebeeyagaza. Twagenda wa munnaffe wa project Lubega Musa ne tusanga ku ssomero erya Lumutaka nga weetaaga obuyambi bw'okuddabiriza essomero lye okulaba nga litukagana n'omutindo kubanga ebisigadde yabirina naye nga waliwo abeetaagisa langi. Ne tukkirizigana ne Buganda Youth Council ne Rejoice Paints nti tukwate naffe kye tusobola okukwata tuweeyo. So enkero eyo twagitandika nga tukuza obumu okulaba nga tuyimukiramu ne bannaffe. Omutandisi w'essomero li Lumutaka School Lubega Musa yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka okumulengerayo n'abeera ku lukiiko lw'abavubuka era asanyukidde banne abamudduukiridde. Neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enkata gyankubye ate nga neebaza okikola abavubuka ku lwa Ssaabasajja Kabaka olukulemberwa mukama wange Derek naye nga neebaza nnyo Rejoice Paint ekulembedde mu butabaalo luno okulaba nga tuzza bujje essomero lyaffe erya Lumutaka.